Kwaniza nnyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya. Afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo, afiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala. So tuka ku buwanguzi bwe nkuyozaayoza. Nina General Bijirwa Moses, tuli ku MS Media, tuli ku General Bijirwa Moses ku mikutu ebiri egya YouTube. Otugenda okwogera ebigambo olunaku olwaleero. Bijirwa agenda sooka kubuuzeeko tutandike programu y'olunaku olwaleero. So tukwaniriza saba sooka obuuza abantu. Abatulaba emisanyufu okukomawo wano nate okuva lwe twali wano ku Mande ebintu bingi ebikyuse twali wano nga cabinet enafuluma era kufunga tewali cabinet tugenze okukomawo nga cabinet weeri both government n'oludda oluvuganya abantu bagudde mu bintu bo bagudde mu bintu pate bazikoza abagenda zikola weekend eno abantu bagudde mu bintu so abantu wali omukisa guno kuyozaayoza abagudde mu bintu mbagaliza kyenungi kale toyanza nnyo tweyanzege tusokere wano tusokere ku opposition tusokere mu government Ssenyonyi yazzeemu ng'alidde opposition Nambeshe ne bamuwa commissioner ne bakwata Muiru ne bamuwa chief whip government kusase bajiwaddani muwadanko nyingi Nambeshe ne bamuwa commissioner then the committee government assurance bajiwadde zaake so batambudde we batyo Ssenyonyi okuddamu okufuna convoy ya rope okuba kati ngegenda okera kusinzira nakawanga luwe kibadde kigattako kitoolako kakati ekyo onasooka kukuba toki mu bigendererwa bya appointing authority alonda nti ye ebigendererwa byo biri ki kugattako kuwamba tubeererewaawo naffe ebyafaayo bitujjukire nti ffe twaliwo mwegyo emyaka siriasire kujjako gavumenti kiki kati nze bwe ngattagattamu nalaba ebigendererwa bye nga just a new play of new players bajja ne bagala naffe tuwambye space weetuli naye ng'okugattako kutono singa abasambi abalala bwe babeera kusamba mu busambi tewali kigendo kya kutwala kikopo naye ng'okutwala ekikopo tekiriiwo kuba bw'otunuulira ebigambo munnaffe bye yayogedde kufula ya palamenti owekitiibwa Joel ebigambo bye yayogedde kufula ya palamenti bikulaga nti ekigambo bwanakyemalira tekiriiwo yejereza jjajja yagambye ati kisooka yayozaayozezza okulondebwa kwa sipiika omupya ekyokubiri namwashuwaringa nti ffe tugenda kubeera nga tuleekaana buleekaanyi kuopozinga buli kintu naye tugenda kubeera wano nga tucheckinga just checking the conduct of the government mutuufu era kakati gwabadde avugira eno omanyi wabweru opposition in parliament kati yanjawulo neya wabweru wa parliament yaki yanjawulo kati bye bavunaana mpuuga basaana kubyetonda mbuki wa luzungu nnyo matayi mangi diplomat Ssenyonyi abikozi n'asukka nawo katwadde oyagala ayogera ati nti ffe tugenda kwegamba omulimu yagwanguyiza era gye yanywedde obunankanyi bubiri bufulasika bubiri obw'obusera nga ono bwe yamaze okwogera ebyo butereevu kubanga ye yaseetinze bba nga ya opposition ya Bungereza nga kali akakyala akatera okutawanya sitama kwegamba lutalo lwa bwongo era lulina bba lwa birowoozo lutalo lwa birowoozo okitegedde kakati futu soja genda ofune byokola anti babagamba okukitebe baveeko bagende bafuna emirimu situwagomye sitako kitegeeza kubeera nga abantu tebawa birowoozo byabwe andi kakati mu liberation struggle tewaliiwo olunaku na lumu lukeera ne wajja wabeerawo embeera ng'eri ebiiti lenient ng'ebagatta
gumuvuganya namwe abavuganya nemukanya nemutuka nemukanya nemukuba olwali nemwambuka ggulu mu kantini nemulya emmere yammwe eriko enankanya enva z'ekirugwala tekiriiyo ekyo so temwina mutuka nemukanya liberation struggle oli buli kyaleeta kiba kifu olina kinonyamu ango nfu gwe kwewekwata bwofuna akantu katini bwe kati nolemera kwako kwewekwatako kubanga agenda kucompromisinga mu bantu agambye ono yasesetuka dda kati toyinza kugamba nti we are going to check the government. Which government are you going to check? Yajja n'Omuseveni kubanga ne mukama wagamba bosi bamenyi b'amateeka bagala kujjako gavumenti nga bayita mu mateeka so bawamba space naye tebalina kye bagenda gikolamu era banaagiviirako ng'olutalo luzze mabega distance mpanvu era njagala okutegeeza nti era baakomyewo mu normal senses ezokugamba nti politics yeetaagamu sober mind kubanga bagenze okumaliriza ng'olaba engeri gye bagabyemu ebifu priority yabadde ku seniority then ne kuki ne ku soberness era ebya royalty tebyakoze nnyo kakati olwo ekibiina kigenda kiseseetuka kigego kanonga tekaliyo switch on genda maaso kati olwo bagenda baseseetuka politics w'ekifutu soja avuddewo tunaamalira nga tewali ne futu soja baba tebamusasudde bubi abaddewo nga banoonya akalulu kubanga alabeera abafutu soja nga bayomba nga bagamba naye ffe tewali mubaka n'omu kwana mu 9 abalayidde oba na mu 8 abalayidde tewali mubaka n'omu yawerekeddwako futu soja nti ffe twamala banoonyeza akalulu ne mukafuna ne mutusuulawo kati mutugoba ku kitebe mbu tugenda tunoonye emirimu tugijjewa anti kakati bafutu soja owekitiibwa Kyagulanyi yali yabawa false hope ng'abafudde mu ekibiina kyabwe n'atuuka n'obasembeza mu decision making nankanyi decision making level mu kibiina nga bafutu soja basalawo kinene kubinaakolebwa ku nsonga ezinaagenda mu maaso ez'ekibiina naye nga basalawo batya futu soja kitegeeza nti oba totegeera eyo futu soja musirikale wansi omusirikale wansi tatuula mwame kanso tatuula mu high command asigala mu parking akuma motoka omusirikale wansi alina roolo ye ebiragiro kabive waggulu bikirire wansi bimutuukeko so kati wano mwali mwafuula futu soja owa wansi nga alina decision zasalawo mu kitebe nga aditamininga ani ayingira gate nani atagiyingira ani gwayisaamu egaali ani gwatayisaamu ngamma ombaka parliament akatebe ombaka alete milioni 10 ani anaatuula ani ataatuule nga yebirevu gye baatuukako kati eyo embeera kimaze okubeera proven teri sustainable teri sustainable era kimulemye bulungi nnyo kimulemye kati era akomyewo mu ba honorable Muiru batambuze ebituufu naye challenge agenda okufuna eri egi nti gye tweyongera mu maaso era wajja kubeerawo obwetaavu bw'okukyusa ekibiina obw'okukyusa leader of opposition anti bagambo babadde mu kafubo ke bamazemu essaawa eziwera ne bateesa 2 years and a half Ssenyonyi afuga 2.5 after Nambeshe akwate 2.5 kuba mu Nambeshe yadde alemeddeko n'okumwa ekyo kya commissioner ng'alemeddeko bamaliza basesetudde zaake gwadde bategekedde kya commissioner ne bamuteeka mu government assurance andi kakati kyenjala okutegeeza kiri kimu politics ali dynamic tukusuubiza kino wano mu byobufuzi tebakola ndagaano za mu maaso kuba bikyukakyuka olunaku olumu luwanvu nnyo mu byobufuzi lukuba omuntu emyaka 3 yakoledde emyaka 3 kati abantu bali betesitese okubaako bye bakola and Anita Among
lunaku lumu teyafuluma kakati endagaano y'omu maaso mu byobufuzi tekola nti gwe fuga era tujja tuukayo eyo nga Ssenyonyi alina obwetaavu bw'okusigala mu kifo ekyo nga kyalina byamaliriza era anyiga amapeesa agamusigazaawo kati okusinza ku mbeera bw'enaabeera basobola omufulumya oba obutamufulumya naye leader of opposition yena buli lw'omugoba ekitiibwa kyabaddemu aba asobola kusigaza aba kyasobola kubeera nga wa bulijjo amaliriza akoze ekibiina kye kyogamba mbu Ronda asobola okwawukana n'ekibiina ate nze ndaga leader of opposition atakoze kibiina ono mulaba nga aliroyo eri ekibiina kye Ssenyonyi aliroyo ng'alya naye waba talya nga nekyatuuseeko kinene nnyo okusiza ku byesuubira aliroyo ng'alya ekituufu naye kyeŋŋamba naye asobola oteekawo ka fighti nga Mpuuga bwe yateekawo fighti nkugambye politics muveeko naawe politics naye bamuzanyirako anything can happen gw'obadde osuubira Mbidde okulwana ne Mao gwemanyi Mbidde gyavudde ne Mao ye wama ayogera ku kyambidde namulabye nga mukama olugendo luwanvu nnyo lwe batambudde abo ababiri nga bakoliigi nga bacomrades kati wenjogera wano olwaleero they are enemies Mbidde obusungu ensonyi azifudde obusungu anti ye yawagira Anita Among andi kakati basipiika baswalirayo ne baswalirayo bakubwa babakubirayo bonna era nalaba Siranda nga ze ku DP twali awo press conference ewedde naye ngoloza ba DP waliwo n'omu amuwa obudde nga bamulaba nga Yuda jukira waliwo bali eri abakkiririza mu Mawu irizaamu anti Mawu ye party president kati ekibiina ekyo bali babeni Kiwanuka bakasolo bayinginiya abakisookamu basetinga obuyinza bwakyo nga buli mu mikono gya president buli kimu president asalawo ayina veto powers ku buli nsonga kati mweyo embeera buli lw'oyawukana ne president bw'atakugoba aba akusonyiye busonyi so kati Mbidde tumusubira okugubwa anytime gwelinda press conference ya Mao egijagenda okuza ate mubuli mu kunyolanyola n'okuzanyisa ebigambo agenda kusekerera Mbidde naye nga Mbidde mutuufu Mao mukyamu ate kati abireeta kati ku ending point nga biggwa lyali yogedde abiyogera wali eri nga tebananagenda tabamiruka yabatwala bawagira omusajja Mbidde yawagira omusajja yawagira jjajja okiwulidde Mao nawagira jjajja in the interest of the corporation okitegeera naye corporation yali mu kifo kimu ekyo kyayogera kituufu naye luli Mao yeewozaako n'agamba nti baali balina okufunayo state minister naye munne nga bw'omanyi ebintu bya lisiti efuluma nga tekuli muntu ndowooza Mbidde yabadde alinda ku lisiti eno ekola ki eno gye bakafulumya bw'ate erabyeko n'ayita press conference naga mujje mujje ngufuwemu mujje ngufu namulabye kubanga ye agamba emabega n'emabega bapulezidenti geno ba DP bakolagana ne gavumenti naye nga tagenda nga semwogerere bagenda kitole nti kati ono ye agenda yekka mu bufunza alya yekka bagenda tiimu okitegeera naye ono yakola ki ono yagenda yekka kati kyembadde nkugamba nti politics saagala ogaye nti Ssenyonyi aliroyo nnyo saawa yonna bisobola okukyuka saawa yonna omusanga nga bagwanganye mu Maraka ne Kyagulanyi naye abakoze bubi nnyo aba yeerabidde ye politics ate Besigye aliruzira biki byonyumya Yono kongamba gwe mwaleetanga omwogezi wa people power just ate nga bamusasula n'omusasula yakola wanakyewa anti house gaalo asobola okuwamba amaka ekyo kituufu agawamba senga we n'amugamba gwe toli mukazi kukakana agatutte ng'agatutte agagobyemu omukyala kuyajja okukolera so gamba nti Ssenyonyi asobola okwawukana ne Kyagulanyi anytime enedde nga biva ku position tukiwe obudde kubanga nze experience gyenina ku ofiisi eya Rope toyinza gibeeramu ne bagikugjamu ne musigala nga muli ba mukwano nalirabye democracy ow'ekimemmete ku Kyagulanyi ne ku Mpuuga ne Ssenyonyi nga Kyagulanyi bawonesebwa ati
mpuga natoka n'obwayo office nali ku parliament awo n'engamba mwana muganda kati wali kyawita democracy abasajja balese democracy naye after 2 weeks ne beetandikako njala okutegeeza politics kazannyo kankwe mubeera wano nga bimwogera naye nga mutegeeza birala mwena nga buli omu akola ku munne obunanfuusi asooka okuba munne yakola ki yatwala ekintu so kati ne mawu yasooka kukuba mbidde n'atwala enkwe mu byobufuzi mpitirivu ku byobufuzi gegamu ku mateeka agatambuza ebyobufuzi enkwe gegamu ku mateeka agatambuza ebyobufuzi kati teweewuunya nga Ssenyonyi bamugambye eddako ebbali after 2.5 years obudde bwe buweddeko n'agamba nti nedda ssebo kisanja nkimalako naga tekisoboka olwo lufuuka lutalo owulidde wano prime minister we Senegal Sonko so yayawukanye ne president bayawukanye bubi nnyo era yamugobye mu gavumenti ye naye nga Sonko yawa Abdul Faye ekintu era yamuwa amasanyalaze yamusanga mu komera n'agamuwa tiyamugobye yamugobye naye lwakuba ekyabwe mbu kiri mu Bufalansa eyagala Faye kati yo bw'amala okwata obuyinza yamuyita n'emugamba nti Sonko gwosoba omuseeseetukako ffe tugenda kuwa amaanyi gonna kati Sonko ate nga yali n'amaanyi g'abantu kati ono n'agenda ku kya Bufalansa kwajjukira Bufalansa gana yagatwala amawanga yagala gatwala nga amawanga ge yafuga abapresident batwala nga bagavana omwisa budget nga gwe singa Senegal Bufalansa yewako kote esooka eyokubiri eyokusatu n'eyokuna paka financial yabwe gwayo kati Sonko mu bukulembeze mu byobufuzi bye ye ayagala Senegal berenga yetongodde Bufalansa nga tegina mukono gwonna kati ate ekyo Bufalansa kijikuba ng'ensi tekyagala ensonga kyewagira Faye wadde talina masanyalaze ekyabwe kigazimu okusinga ku byabano byogera kirimu n'eggwanga eddala era niwe kibaamu eggwanga niwe kibaamu America era zisigala nkwe ono yali mukwano principles ez'okwawukana n'obutaawukana era zisigala zimenyeddwa ekitegedde kubanga Sonko yawa omusajja amasanyalaze ye yagamuwa kakati nze mbadde nkulaga nti ne bw'okomawo waneene Uganda historically office eyo buli agibaddengamu eya leader of opposition nga tebiggwa bulungi avaamu atolotoma avaamu akola kibiina lwaki ssente ze bagiteekamu ebyokulya ebigirimu kyova olaba etteeka lya lumu nze nali ndiwagidde kuba lyali liginafuya nga terina makulu ne balikuba ne balifulumya ne balikuba olw'ensonga General Museveni tayagala kujjawo ofiisi eyo emukwatira abantu be tutulaba ebigambo Ssenyonyi bye yayogedde odo yagala akole kyagambye tugenda basi kamatayi wano yali badde alabula akangaza nga Namboze we yatandise okusaba Kibalama n'agamba yali badde agamba nti ofuuse sipiika ozze wano naye si byangu tebigenda kuba byangu n'okasuka agagambo gambawo amawulire ne gakubaka ne gawandiika kati ate ku luno eno palamenti yenyini tugenda gikozesa okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga ng'oli mukambwe tewali kusaaga wano wadde kali akakyala ak'Ebungereza kabeera mu birowoozo naye nako kakambwe kakambwalira sitama bulungi kakati gwe nodda mu mbeera yaki yatujja kukozesa amateeka we are going to check ng'ogenda ku checkinga so yadde alina okwogera ebigambo ebiri byennyini ebigugumula wadde nga bya bulimba naye nga biwa abantu bessuubi ne kati bino tebiwa bantu suubi olaba nze gwe yali mazeemu wadde lyanzigwamu dda naye ate yali lyakuwereddemu yayongedde okulimalamu kati ba shadow ministers bano bandi ku bukiiko obalaba otya era kunoonya kawogo just tewali kyamaanyi njagala osoberere nga ababaka engeri gy'osakira ku palamenti awo amawulire osoberera nga emboozi y'ababaka ojja otandika okwambala amasuuti gennyini ng'osobola okubayimiriramu ne batategeera nti toli mubaka ojja kuwulira emboozi yabwe ofu kamera
luseke ku luseke nabo bye babeeramu kunoonya ssente because balina demand y'abantu abantu bali too demandful abantu baagala ssente abantu otegedde activities ku ground ziri expensive kati ssente alina ozinoonya ekambala gundi deputy speaker yabagambye bo tebaagala kuddamu kulaba speaker ng'alinga moving ATM namulabye nti gwe wotambulira kulowooza nti ogenda kufuna ssente nti wolabira ku speaker ogamba ssente maze ozifuna era kyakyagala ku parliament bonna bafuna omusaala bonna bafuna allowance wadde nga tegwenkanankana kati ye yabadde akulaga ebimu ku bituli ebibaddewo woono omukyala kubanga atuuka n'okwetonda ku bannayuganda olwa parliament e11 nti yayitawo nnyo yali erina okukoma yakola bingi ebibi erina bye yakola nga tebifevalinga bannansi era nagaba ne mutusonyiwe n'abeetondera bigenda tunyumira naye nze nga bigirwa oludda oluvuganya lwo sirulaba manyi matini kubanga bali fomo era bafuzi bye Germany babadde balwanira ebifo ebyo timu eve Busoga yadde yagala ebifo bingi ebinene niti mu Busoga yuro wakyerowooza nti yanjawulo nnyo kubalala tenalya kati konvoyi ya lopu yiyo ekoma nakawa badde baagala esala enairo naye kyadde kikola amakulu awo ne kasa kyaganye bajja ndowooza genda sala nairo n'okusingako nga nambesha ze because bwajja yayitamu ewammwe n'agendera ddala kati tugende ku kabineti ya President Museveni baminisita 80 byakuyiga ki bye tusobola ogiyigamu no kabineti ya jjajjayo erimu ebintu bingi naye kanyomoleyo ebitonotono ekisooka yagironze ddi yagironze ng'amaze okukanga eggwanga mu lutalo olw'okukuba sipiika waleetera kabineti yamaze okukanga eggwanga yamaze okukanga baofiisaazi be ne basitaafu be bonna bakola nabo nti si wakusaaga kati n'aleeta kabineti kati kabineti yazze yagidde mu bunafu kuba yagidde mu fiya ekyo tokibuusa maaso yagidde mu bunafu kuba nti yagidde mu fiya omusajja yakamala okukola ki okukurashinga powerful right honorable kati oyinza okufuna ekirowoozo kimweŋŋanga kimukolako enkwe mu maaso eyo tosobola so yagireetedde mu bunafu ekyokubiri yagireese mangu after parliament the establishment of parliament tuli abadde alwalwawoko adde asulawo wiikisi 2 kumpi ku mwezi nga tanagireeta kuno ndowooza asuddeyo ennaku si 2 ku ennaku nga 2 oba lumu n'agireeta kabineti n'agisuulawo awo kati kirimu ebintu bingi naye ebimu ku bigirimu nti olina bye yakozesezza loosi abasooka abasawo b'ekinnansi bakoze loosi anti obukoko n'obubuzi tebabulidde tokale tebabutandika dda naye wano mu finishingi wano basinga okulira muzzukulu leeta ebiwera muzzukulu jjajja tunulamu musajja mpa nti unakuwadde mulaba waliwo abadde agezaako mugana nga uno anti ayoola obuntu bwati n'abusuula ne busaasaana naga akulya obubi wuuno omulaba ono yakulya obubi kati gogenda okureflectingamu ku bantu bawangaala nabo era ng'olina boolwana nabo noga oyo Bashiri oyo yandi obubi okiwulidde so abasawo b'ekinnansi abakozesezza loosi tebasobodde kukola kasente nga we badde balina kakola era bali mu maziga bakaaba babategulira ddala gwe offices baministers 83 okimanyi abantu 83 nga beetolola mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga banoonya maanyi sente zitambulira ddala babuloka bakola ababatuusiza ddala waliwo ba lobbyist ababeera mu corridors of power abo nabo basuze enjala agamba nti leeta bakuteeke ku lisiti
twakulabye ku list mzee yatutumye tukuvoting anti wamma nawudde wali abagamba bangi bakubira amasimu naye tebeerabye ku list okitegedde kati kitegeeza ssente awo ezafuluma naye yazise ku lasiti wano yazise abakivuga kiwamu weeks ezi abantu badde bagenda gaggawala abantu bakolera ddala ssente mu nsonga ezo ne banaddiini nabo tebaafunye kwalina osabira abantu kwa minisita mulimu omuntu nga yagamba nzikange nde wa bishop ansabire omusajja aleme kuneerabira omusajja naye nga omutwe gwe nga gutuulako bingi oyo omusajja ssebu yasinga okulogwa mu Uganda essala nekaaba eddogo ne likaaba erya buli kika erya buli regioni yasinga okulogwa wano tebakulimba kati ekyokomyawo tumukunde mu kabineti eno okiraba otya kuba tumukunde bagugulanye nnyo bagugulanako ne General Museveni n'amwesimba nako 226 ali kati tumukunde osanye omutegeere tumukunde mwana wa munda kyekisooka waba mwana wa munda tewayinza kubeerawo mbeera nga yakugaba byakulya n'atafuna ne luli teyafuna anti luli yali mu birala so kati ku luno yajjango mpaka parliament luli yali mulala kubanga ye ekyasinze kuba akayura basejjusa yerwanako okuvaayo ng'omubaka tumukunde era n'aleeta constituency yerwanako yasalawo n'afuuka civilian nadda mu kaluka aleebuleewo ebyowa genero n'abikola ki n'abivaako nadda mu civilian life nadda mu kubisa ebipande era n'amala obikubisa najja ng'omubaka kati nga kyegye tayinza musibira wabweru yadda alina omuwa tumukunde okiwulidde kati mulimu abantu boolabanga kasita obalabanga weebali baba balina okufuna ekyokulya jimu tumukunde otafiire eyo tiimu eyo baba balina okufuna kati ekya otafiire omuteeke no mu minisitule ya water kitegeeza ki nebamujja mu internal affairs si gwe gusoose yaliyo kakati kabineti eno nga bwe nkugambye nti erimu ebintu bingi ebimu ku birala ebirimu erimu okuzimba pyero erimu okutambula speed nnene kati wakati mu kugizimba otafiire abadde mu internal affair afuumulafuula embigambo ne poliisi agirina prison agirina kakati olw'emyaka gye n'ebiddako nagamba katumuzze mu ministry y'aba civilian ne bamuzza mu water yali abaddeyoko era yali alina comment ku TV okwo ng'etambula nnyo n'agamba nti ministry yonna gye bampa whatever ministry they give me I will take it. Whether the ministry of crocodile, me have no problem. Ye kaseba ministry. Kasitebera ministry atambula nayo. Kati kyekino kye bamukoze. Era gomulira akayana. Era tajja kayana. Kuba yakimanyi kitegeeza okubeera minister. Netako wabadde minister. Naye no bamukwata mundu ne bamugjayo. Basetingayo tiimu empya. Ezimba kiri nate bamusikiza Ephraim Kamuntu amumyuka ye Muganga Lawrence ate Ephraim Kamuntu agenda kola ki kiteza Muganga yagenda okola emirimu ne judge namula oli ko PM nga kyamazima nemba tataso agikwata Ephraim Kamuntu tayinza kumala dakika 3 mu lukiiko lwonna nga tanaba kwebaka tekisoboka lwenzi lwina ali ko PM naye nga okutambula okuva wano mpaka wali wetago mulinde dakiika 10 nezo kwaga kalezo okungamba nti yo minister niwajauka otafira badachina amanyi anti appointing authority bweti bwekola ki bwekola okusiza ku interest zaayo naye bala Kasaija David Muhozi Baruku Kabyanga Evelyn Anita we have the support of the Maje to mention but a few basulidwa naddala Kasaija ne Evelyn Anite. What does that mean? Kasaija bamukubye bamuvunana nsonga emu sente banite ze bakubanga wali nga bakola idinga ne Minister of Finance yes, kona events
kubanga sente finance neba yebera nazo kati zibafikisika mu national budget wali nga officers ba Ministry of Finance bakirimu badde bali abonna kati jjajjanga ino mufulumya kati yenwe mutsasi zinga yamuwadde ate nga naye abadde mu ministry oli abadde head kati tusubire neggobyo mujja kuba permanent secretary sisobola kubala bwongo bwa jjajja kye bugamba naye nga sometimes abeera ni predictable toyinza kumanya kikyazaako okitegeera naye nga enkyukakyuka zo zikyakolebwa Evelyn Yanite nankabirwa bali kati Bunyolo wani wakasajja okufuluma kwa kasajja kwe kwayambyani nabbanja ne bya mukama okusigala nga banywezeza ekintu kubanga tosobola kola ki tosobola kubagoba bombi mu region erimu dikini regional balance bali babajja kaya n'abantu bafe endulu ebejja kuvuga kati Matiya Kasajja n'atulabako bwati naye ekyo mukisa omulungi Matiya Kasajja kyalina nti obbi wa musajja asavinze emyaka gyejo basinkana ne banyumyamu ng'abantu nze ndabanga asavinze n'emyaka gyenyini gyejo yaggwako dda nekyo kisanja ekiwedde mu gavumenti eri serious ekiwedde abadde takirya naye yayita wana opposite we nawulira ewaabwe eyo anti kyangu nnyo regions endala kyangu nnyo okuyita wana opposite kubanga ezimu regions kya respecting aba elders kati Balamu local government amyukibwa na mmere kati Balamu full minister cabinet minister si state minister esawa ya kakati list yeno Piero yeina amanyi ge yataddewo andi nakugambye nti cabinet erimu okuzimba n'okuteekako ekiwero kati abantu ba Piero yu ba minister sofa tubazeeko bana Balamu Nyamutoro Aba ni omulala gwe bayongeddemu olwo ava mu West Nile eyo ava mu West Nile ne Rukiya n'akadamu e Busoga naye wa Piero yu era ye number one Piero yu recognized individual Rukiya n'akadamu okitegedde kakati babataddemu bakule kuba gye tugenda mu maaso eyo transition ejja kubeerawo bano babayigirize babataddemu system bagibeeremu bagitambuliremu kyova olaba jjajja yamikisinze abakuba Piero yu n'aba Piero yu Balamu ne Nammere kati Nammere ye ne bamuwa nga jjajja amuwa chance astadinge power obuyinza n'obukwakulizo bw'obuyinza si byakubama bubama kubanga Nammere abadde tanategeera jjajja ateba mu golo ki ekyo kikyamutawaanya ddala ne kati ndowooza kagenda okufuna omukisa okola naani ne Balamu ajja kimutegeeza ekyo kiggwe Nammere jjajja yamugamba nti ekimusumbuwa loyalty ali loyo nnyo bw'aba loyo tayagala kulya amuluku nti kyekimusumbuwa kwa monge omanye yaguguba mpaka ku ssaawa esembayo ye nga akyalowooza yasooka okujja mu leesi naye agenda omumaliriza nga ekyamazima bintu byakyuse basazeewo birala kati mwannyinazo oyo Nammere agenda kufuna challenge emu nti yajjidde mu mawulire nga mangi ajja kwagala okugakola ye bonna nga bamawulire Balamu ne Nammere bajja kikola tebakuubagane tebasobola doketi za njawulo naye guboba osaasira beba subordinates baabwe bakaawo chairman 5 boba osaasira bayinza olugwamu ekijja si muntu so kati ku Uganda nga bwedi economy yaffe baminisita kinana mu mutu beetaaga okulabako namba 20 tebalina mugaso wano naye kwa mbadde nkebera USA balina baminisita 15 anti kati ffe bana Uganda ekyo twakikkiriza nti esente z'omusolo zikozesebwa bwe zityo
singa tetwabikiriza nga bannayuganda ate kye twali muwadde ababaka ebisatu oba 7 ng'abajjawo tekyalisobose naye bannayuganda twakiikiriza tukulembere bwe tutyo abantu bafune emirimu ejja gavumenti ku sente zaffe enguudo zireme kulimwa ng'abantu bafunye emiriri girandi cruiser era bagenda kufuna kati ndowooza bwe nabadde ntunula ku kabinenti eno President Museveni gye yalonze nalabyeko bbali omunsi naye nga gino Muhoozi yamugamba gwe tojja kufuna bwa minisita ojja kakasa nti yenze MK naye yabufunye anti kyoba nkugambye nti mwabaddemu okuzimba n'okuzimbulula byonna nga bitambulira wamu kati minisita Baryomozi okomawo ku cabinet list ate nga afunye ministry ensava kitegeeza general alina byatanakola General Museveni Muhoozi General Muhoozi alina mpensa garasola alina byatanakola mu kumalayo so tamalayo tatula mu ebituli bikyaliwo twabirabye ekyo kisoboka kati n'agenda akola ensobi ate jolo naye asiibye ayomba ku Twitter ng'agamba abasekerera Kabanda bwe bali omose yasiibye ayomba olwa appointments ez'enjawulo kitegeeza amannya ge yasabumitinga kuba ateekwa okuba yawayo list tegaayita kati olina kubuuza force kye yagakuba eba ekyamusingako amaanyi force yakuba amannya gano gaba yateekayo yes abadde kushuwa nti gagenda fuluma ne gagaana waliwo abamu baga nti bali omunsi yandibanga bamutadde mu ministry yakola ensobi entini bweti bamuyolerewo abapiiruyu nti basobola omuteekayo ng'akanyeebwa ne bamutega era abadde mu ministry ekyo kitono nnyo omuntu bwakwata amadalaka kati bwatagikola ensobi ndowooza nga batambula tomanya naye asobola okwenenya nagamba kanzikiririze mu PRU bwe kyoba omanya kiri kimu nti Geno alina byatanakola era ze nali ntidde nnyo nti atulese nnyo ndaba nga tenatuleka nnyo singa tubadde serious asangika kitegeeza meeting zatulamu tezimalaayo kikitegeeza obufuze omusajja jjajja akyalina ekintu kye akyakyowunenga nkugambye tanaba kikwasa ono kyoba olaba nze mbeera mbagamba abantu wano nti mu kifo kya jjajja kuwaayo ekintu ku muntu omulala successful omupya tutandikiremu jjajja amala gakisigaza nga we mulwana ebyo tusale amagezi tomanya langoddawe musobola kibuukira musobola kikwata bulungi nnyo kabinenti nyina abalabe nalabyemu kati nga mukyala wa Mbabazi bamuwadde oba minisita nina Jacqueline mulimu abantu President Museveni kyamazima ekiragise lwatu nti avuddewo nabo mu mbeera etali nnungi nti bayawukanyeko nnyo mu ndowooza ne batuuka n'okwetwalamu oba abamu nga bali mu meeting kati nga Kadaga wamulaba naye nga yabakutte n'aba bwa minisita n'abakomyawo anti kati jjajja bw'aba agaba bwa minisita olina okonsideringa the regional factor olina okonsideringa the regional factor olina okonsideringa the political factor okitegedde n'ebirala kakati bamusajja mukulu ne bamukyala mukulu babadde atambula nabo beyayongedde ye talina buzibu kasita oba nga toli threat ku ntebe ye akuwa kati abalina obuzibu be bano tubadde gaba kuba minisita Geno ye tafa ku kyakuba nti yayombako naawe yalwanako naawe asobola okukuwa kuba ye jjajja akolera ku interest ye principal esinga omufuga ate nga ye principal esinga obukulu mu byobufuzi interest zigamba ki kati buli walaba omuntu ng'afiitinga mu interest ze aba amuwa bwakulaba nga affectinga interest ze ng'akusamba era abantu banga Geno Kale Kaihura Geno Sejjusa ne balemwa wadde okuleeta abaana
Wabe bateteekateeka bulungi. Ne balema wadde okuleeta bakyala baabwe oba bo bennyini. Kyobalaba nkugambye nti Tumukunde yeerwanako. Nasooka naga akansoka njeyo constituency. Nti oba olina wootandikira. Oba olina wootandikira omusajja. Kubanga jjajja yatiisatiisa abantu bonna ne be yajja nabo tokyalina pulaani gy'oyinza kuleeta mbwe mujjako. Kati kiriwo kiri kimu kukola naye. Kwaba abajja nabye kukola naye. Kyekiriwo kyokka. Kyovulaba Mbabazi mukazi we baamuwadde. Naye era ne mukazi we yasooka kujjayo constituency. Yakikirira abakadde ndowooza mu Western Uganda. Yakikirira abakadde. Tegeeza naye yasooka kulwana. Yasooka kulwana. Era constituency jjajja yagimuwa. Jjajja yagimuwa. So ebyo byonna byakuyiga. Those are political lessons. Eri abantu bonna. Nti politics ali controlled by interest. Woba toli mu interest zange nga tukubagana MS. Wemba interest zange zikosa ezizo nga naawe ojjayo ebyokulwanyisa. Waba tewali nga tutambula. Kubanga abantu beewunyiza okutalabako Amongi ku list. Bali mutaddeko at least ne bamuwa interest. Kati Amongi ku level eno wano struggle ya General Museveni wetuuse wano. Yakozeseddwa nga a sacrifice. Yamusacrifice to the maximum okukanga buli muntu yenna asobola okujjayo omutwe. Nalina ekirowoozo mu myaka 5 mu maaso naye yakangiddwa. Kakati ye asobola ozimba projekiti eri egguke bulungi. Nga n'abadde agamba mu myaka 5 nange nsobola okukola okuteekawo embibiro okufuna bwa pulezidenti okumuvuganya nga tukyakisobola. Entiisa gijja ku byoli ekulaga bulazi nti ajja kukola ki? Ekulaga bulazi nti waliwo omulala agenda kuwa omwaganya gubeera na ssente module eyo. Tajja kukkiriza. Oba osobola obeera nazo naye kasita teweeragalaga nnyo. Kugambye jabakanze. Kati ku kino ekyabaminisita be nalabyeko abamu waliwo abagamba nti President Museveni baminisita bano yasobola nga alinako 10 nga basigadde bavudde mu nsonda ndala Namunkekeera wawa nga buli omu aleesi ne bagattagatta. Kisoboka? Namunkekeera ye jjajja. Kikanaawo. Kati omuntu ayite Namunkekeera n'ogamba ate si wa jjajja. Namunkekeera ye jjajja yennyini yawedde emirimu. Kuba oli vice president de facto. Ye vice president omutuufu. Si yalupo. Era kati gwe bwe nkubuuza wano singa ofuna invitation 2 eya lupo saawa 4 neya Namunkekeera saawa 4 odduka wa Namunkekeera. Lwaki ogenda Namunkekeera talina kifo kyankalaakalira mu gavumenti? Kitegeeza ono kati alupo ye bamuteekawo kubeera na for purposes of regional balance. Abateeso nabo mbalina baabo Bateeso mbalina ku mmeeza bamuwa convoy abeera w'amaanyi nga zzeeyo ewaabwe nnyo. Abeewabwe ne bagala tuli mu gavumenti mwetuli. Kumbe byasalawo bitini. Talina kyasalirawo ddala. Ayinza n'okulema okujja ku poliisi ng'ekukutte okufuna kabondi. Kayinza n'omulemerayo Vice President w'eggwanga. Saagana okusaaga. Kyekyo nalaba Ssaabaminisita ng'agivuze ng'ayolekedde Namunkekeera. Waliwo ataagenzeeyo Namunkekeera kuwalabyo so wena Namunkekeera si yagivuga najje wa Ssaabaminisita. Wena Namunkekeera agamba BPA we nti kubira tiimu ya gundi mwetaaga ku ssaawa ezizija. Tabuuza njaga zaaki. Ayinza n'okujja nga tayambadde. Kitegeeza obuyinza bwe babuyina Namunkekeera. Obuyinza buli mu bantu babiri, Namunkekeera jjajja kennyini, maama naye ayinako of course ne muganda waffe mukulu waffe naye agenda asonderera amaanyi. Agenda afunafunako naye tebamuwa nnyo alwana. Tebaagala nnyo okumuwa kontrol y'amaanyi naye agenda alwana. Ajja kubaggusa. Naye ng'era omulimu ogusinga ono yagukola. Kati Busoga mwafunye Kadaga bamubakomerezaawo. Nalabye Nakadaama, nalabye
just ye Kasule Lumumba bamwade kya chief whip bamukyusiza mu kavudde eri kati abade chief whip bamutadde mu ICT bamutadde nalabye nakadama nga alojje ddogo aganti banne baloze mbuba muloze ba minister banne takirabanga nako ebyo biri speculative bamuwandiisa nako era olupapula lwa mawulire lwamuwadde na front page nti minister alojje ddogo nga yalijjo nti banne badde eddogo gye bamulogamu nga togimanyi nga baagala afulume anyway Busoga twafunye ministries 2 zokka ezina amakulu esooka ya presidency Babalanda era njala tutwala omukisa guno okumuyozayoza okumaintaininga status quo eyokubiri ya Kasule Lumumba yaze mu ICT ezo ministry 2 zisingako kuziri Ministry of East Africa second prime minister wekitiibwa Rebecca eyo yiye nanga sijira munyo makuru eyo yiye kutambulizaawo bulamu mukumiraawo ng'omukyalo omukulu mu ggwanga nenga oganda obuyinza ministry si yankizo kiriawo ati si yankizo mu bintu bya wano ku ground abantu ku ground tebagifiiringa nenga agirimu w'amaanyi era ali acceptable mu community naye ministry yenyini ebyokulya ebivaayo bitono kati Busoga erina kukubira mu ngalo ministry ezo kuba presidency egaba obwa RDC so Abasoga basobola ofuna obwa RDC abawera era ku luno baafuna mu gino emyaka 5 mukyala abadde tagaba bubi abadde abawadde abadde tagaba bubi kakati eya ICT engeri eri nti erimu communication biki tulowooza nti Honorable Kasule Lumumba ajja kuteekawo enteekateeka ennungamu olaba developing communication mu Busoga mu Busoga naye ojja abadde alina kyayambye kiriawo kubanga badde ku ministry ez'enjawulo abadde ku NRM nga sekretary general alina ekibeera kyataddewoko gino emyaka 5 agimazeeko ng'ali without portfolio liriawo tulina mulamu kati eyo motoka na musirikale na musaala gwo tolina kyokola kiriawo tewali kukukumirawo kati ye kiyakoze jajja okuddamu okwempoweringa abakazi era nti kankuwere obeere waneeno yawadde bakazi bokka abasajja yatukubye n'atufulumya kitegeeza ky'okuwa abakazi message ki gyasindika andi kakati anti mu Busoga mulimu ensonga emu abantu b'omu Busoga abaami bintu bibiri balina mu interest ettaka n'abakazi awakutta ebya power tebabimanyi tewali amanyi bya power mu Busoga ettaka n'omukazi naye gwe mukwatire ku ttaka ajja kugamba tojja kumalaku ojja kumbona ku ttaka eva ku itaka lyange ne ku mukazi kyekimu ate omukazi ajja najambia direct nagamba nti wefusonyi omukyala wa bw'otava ku mukazi wange enejambi oligibona tojagiwona kati ekyo General Museveni yakibala nti wano ensonga y'abakazi nkulu nnyo kyokubiri abakazi basinga obungi mu region Busoga sub region so kireza ba minister byawadde mu Busoga tekuli musajja n'omu tewali bonna bakyala era twatuyoboddwa nnyo ng'abasajja twatuyoboddwa nnyo era in fact Busoga twetaagayo Busoga revolution Busoga revolution men's revolution nga yaki kati toyiza gabira bakazi bokka nga zifu kati bani ababawasa ndoza yagenza okulaba nga abakazi be basingamu ku byayagala bebakugumula omukazi wange wabeera w'amaanyi ayinza okunsinga nze bbaawe wenamuwasiza n'omugonza n'omugambo byonna ne munafuya bwe ntyo n'azaalira n'abaana ayinza okuba nsinga amaanyi tekisoboka so nze ngenda kunga Abasoga tubeeko kye tukolawo
oyagala okukunga tokowa tiya gasi na masasi Loko kye tukolawo kati Buganda njira bamba minister 21 niyo manyi tino Buganda bajodde ba minister 21 ndowooza go bawaddeko nga ayina ministry y'amaanyi Esaamu Mayanja Attorney General Ssaabawuliriza wa government naye ate Esaamu Mayanja ng'abadde n'okugugula n'okw'amaanyi n'obwakabaka bwa Buganda abasigadde ba state ministry ziri awo tezitegerekeka nnyo size ziri z'ogamba nti bakuwadde kujja kundowooza ne n'abakuuba gwe babadde landizi naye abasigadde bonna bu ministry buli awo tebutegerekeka anti nze nga bwe nakugambye ensonga eri emu nti jjajja ku luno bwe agaba yagabye azimba bwazimbulula bwazimbulula kati Buganda yagiwadde Esaamu Mayanja Attorney General takolagana na Mengo ate Mengo n'agiwa Oweekitiibwa Ssebugwawo na maintaining ate state minister for ICT andi kakati bw'aba alina kyagala emengo oli yabitambuza kati ate bw'aba ayagala okuba ku Mengo ono yamukubira bonna Baganda bakolera ye azimba n'azimbulula Buganda babiri bonna we bali takyalina budde nnye alabikanga kino ekisanje tunaalaba ebintu ebyenjawulo ebingi okitegedde alabikanga anagendako ne mu holiday aliraikira ogendako mu holiday nga we Cameroon okusinziira bwe yakoze eki buyagabye ministries okusinziira bwe yagabye ministries zino aliraikira ogendako mu holiday okuwummulamu okukola ki nga we Cameroon osobola okubeera straight okuwummulamu neyekolera ebibye ngendo emirimu egitambula kuba abalwanyi bonna yabapulesinze bulungi of course waba alina Tumukunde waba alina Jim Wezi alina Otafiire okitegedde alina Kiriwa Kiwanuka government yetambula bano abasigadde bakukanga bukanzi basaba minister tebalina kye bayinza kukolawo nga tebeebuuzizza ne Mao yakomyewo nga minister Mao tunamwogerako ku Mandi ayomba agamba ono yagenda kulya yekka tunamwogerako ku Mao era nadanjogerako ne musajja wo Mutenywa wa DP oba omumanyi nangamba ne kakati omusajja ensonyi azifudde busungu yawagira Anita Monge yalogoddawe ne bamukuba ne bamufulumya kati alaba takyasobola kudda ku kitebe so ali wakati mu masaŋŋanzira kati alina kukola President Museveni yakola mu gy'ekinaana kati alina kugenda mu nsiko okulwanyisa Mao okusobola okusurvivinga ekitali ekyo tewali kisobola kuddako kale wona wadde osinzira okubeera nga otwala tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume